Buweekula yatuggyemu naye ng'etugyamu ku penalty. Twalwana ne tuyikubira ewaayo emuziro ate nejja waka. Olw'okuba embeera y'obudde yabadde bwetyo ne tukuba goolo ne tasobola gyezaawo ate ne tugenda mu bunnya. Mu bunnya awo we babaddeyo ekizibu ate ne tuggyako 4-3. Neebaza bonna abakooki bonna technical team yonna eyalwanye okulaba nti Kyaggwe etuuka wetuuse. Abawagizi bonna beebaza nnyo nnyini ddala. Muwagidde omupiira okuva gwe twatandika paka ku mupiira ogwajjo. Naye bassebo ne bannyabo abawagizi baffe n'abavugirizi ba ttiimu yaffe bakooki n'abaana abazannyi temugwa mu maanyi. Omupiira bwe gutyo bwe gubeera. Mwongere okuwagira ttiimu yammwe eya Kyaggwe. Buli boolwo ekikopo ne kisala Nammanve nga bwe twali tusuubira kigenda kusala Nammanve kidde e Kyaggwe. Naye tomanya oba olumu tuyinza okukiraba nga kisala okudda mu Kyaggwe. Ensonga y'omupiira abantu bannakyaggwe bagiwagidde nnyo era nkakasa nti tewali ssaza mu kiseera kino lisinza vibe ng'abavubuka bwe bagamba mu mupiira egya Kyaggwe. Beebaza nnyo nnyini ddala okuba nti fan base eya Kyaggwe egejjedde ddala era nga buli mwenda mupiira n'ajja okweŋŋanga Kyaggwe ajja afungiza ekyonga ate ne bwe tuba tugulumbye wuwo omanya tituzze ate nga tujjidde ddala era nga bwe tubadde tukola bulijjo ne tulumba bannaffe gye babadde ne tubakuba. Naye olw'ensonga y'omupiira nti bwe gutyo kyatugwiridde ate Buweekula ne tutasobola kugikuba. Sizoni eno emipiira gitambudde bulungi. Neebaza empisa ennungi mwenna abawagizi gye mulaze, abazannyi gye balaze, abakooki gye balaze ku kisaawe ng'emipiira gino egy'amasaza gigenda maaso. Naye bassebo ne bannyabo newankubadde tetugenda ku final ey'essaawa 10 zennyini, tulinayo final ey'okunoonya ekifo ekyokusatu egy'okutandika ku ssaawa 5. Mugule tiketi ate tulabe tugenda Nakivubo ku mupiira ogwo. Mbakakasa nti bwe tuba tuvudde Nakivubo ate tutandikirawo okwetegeka nga twetegekera omupiira ogw'omwaka ogujja paka Kyaggwe ng'etuuse ku kyeyagala eky'okufuna ekikopo ky'amasaza. Neebaza nnyo nnyini ddala Ssaalongo Sserwanga, minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda gwe twasobodde okulaba naye omupiira. Ate era mmaliza nga neebaza abo bonna abazze ku mupiira gwa jjo okugulaba. Mwebale nnyo, mwebale n'abo bonna abatuwadde obuwagizi ku mupiira ogwo. Abantu bangi batuwadde obuwagizi naye sandyagadde kumenya kinnoomu kubanga abamu bayinza okunyiiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.